Yatandika ebikwekweto mwegobera abantu abakolera mu bifo ebitali mu mateeka omuli embalaza z'ebizimbe, enguudo, embalama z'emyala n'ebirala. Abantu ab'enjawulo bazenga beemulugunya ku ngeri enkola eno gyekolebwamu naddala okumenya n'okusenda abantu awatali kusooka okubategekera waji balina kudda. Abakulembeze b'abasuubuzi okuyita mu kago ogutaba ebibiina by'abasuubuzi mu ggwanga ogwa Federation of Uganda Traders Association FUTA nga guno gukulirwa John Kabanda gwatuuka n'okukunga abakulembeze b'abasuubuzi okwetooloola eggwanga ne beevumba akafubo ak'omuteesiteesi omukulu mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu bendi kumumanya okusobola okutuusa okwemulugunya kwabwe eri abakwatibwako. Kumumanya bano yabasaba gavumenti bagiweeyo akadde olwo baddemu okusisinkana ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno wabula ensisinkano eno netasobola kubaawo olw'ensonga abakulu ze bawadde abasuubuzi nga John Kabanda bw'annyonnyola. Olukiiko lwaffe lwabadde lwanga 7 ne lukyukamu katono kati tulina meeting nga 14 next Thursday. We have a meeting at Ministry of Local Government at 10 morning. It will be Thursday next week. Abasuubuzi baweereddwa olwanga ennaku z'omwezi 14 omwezi guno nga lwe Lwokuna lwa Ssabbiiti ejja basobole okwogera ku birumira ebikyali mu nkola eno. Kabanda wano wasinzidde n'asaba abakulembeze b'abasuubuzi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuba n'eriisa ejjogi ku bakungu ba gavumenti abamenya amateeka nga beerimbise mu kutenkesa mu nkola trade order. Nti abakyakwata kye bayita put trading order ne bamenya amayumba g'abantu ne bamenya kiosks z'abantu ne babba ebintu by'abantu ne bajja ssente mu bumenyi bw'amateeka ku bantu bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Mukikola mu bumenyi bw'amateeka era guno mulanga to all Ugandans, not even only those ones who are traders, but ku buli muntu yenna ali mu ggwanga nti bwe kikutuulako oba bw'ogezaako okulaba omuntu yenna akikola mutukubira amasimu mugende ku bakulembeze bammwe ab'abasuubuzi. Kabanda atangazizza ne kumanya Ssaabaminisita ge yajja ku nkalala z'abasuubuzi abakosebwa amataba abalina okuweebwa ensimbi obuwumbi 20 ezaabaweebwa Pulezidenti Museveni. Nga twebaza Oweekitiibwa Right Honorable Prime Minister olw'okugamba nti abantu essaawa zino abasunsuddwa bo batimbibwe, tugenda kutimba enkalala ezo. Buli muntu ajje akebere erinnya lye. Abataliimu mu nkalala mujja ku ofiisi ya FUTA. Nammwe abalimu naye n'olaba mu lisiti ezitimbiddwa nga mulimu atakolera mu kizimbe, naawe jangu eyo lipooti tugiggyeyo ng'eryemu tulabe nga buli muntu yenna asobola okufuna obwenkanya. Mary Namirimu yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindiri.